po jako akawuwo olutalo nga luwedde tuliyambale ngule. Aboogezi ba firimu bano nga beegattira mu kibiina ki Uganda Video Jokers Guild nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Bukenya Herbert amanyiddwa nga Vigemon baabulidde ekibiina kya NRM kye bawagidde okumala ebbanga ne beegatta ku kisinde kya People Power nga bagamba nti bakooye okuvumibwa abantu olw'okuwagira NRM. Obabbala mu esaati nasobola oginona aginona ekasubi. Esaati eno njambudde olwaleero bannayuganda mbategeeza babijje tetuyanga. Vigemon agamba nti mu mwaka gwa 2011 nga twolekera akalulu basinkana omukulembeze w'eggwanga n'abawa akatambi bakoogerere kayambeko okumusagulira akalulu era ne bakikola wabula nga yabasuubiza obukadde bw'ensimbi 5 ze bagamba nti tebazifuna ne gye buli eno kati emyaka 9. Yakwata akatambi n'akawa chairman waffe mu Videos Guild akatambi the documentary eraga NRM byekoze mu buyinza. Akatambi ako kayitibwa akali amaggwa bakakwasa omukulembeze waffe uno. Bano bategeeza nti emirundi mingi bagadde okusinkana pulezidenti bamubanje wabula nga abakulu babasenza luti nga kati okukolera obwerere bagamba kisingako okukolera mu People Power ne bamanya nti baweereza abantu. Abali eyo bonna obutambi babulaba NRM tugisomeseza abantu kampeni tuzikubye kino tewali atakimanyi. Wabula ekituleese olunaku olwaleero ekituleetedde okusala eddiiro nti ssente zaffe tuzibanjiriza emyaka 9 okuva 2011 okutuuka olwaleero akasente kaffe tetukalabako twakoma ku mmere gye twalya. Ukasha amanyiddwa nga Vigeshami agamba nti omulimu gwe bakola munene ate ne batasasulwa kyokka nga kati kyewuunyisa okulaba nga abakulu mu NRM batandise okubeetaaga baddemu okubawenjeza akalulu. Kuba okusinziira bye tulaba ku TV zammwe waberawo enkola ey'abamafiya nti abantu bangi bafuna ssente bamafiya ne bazirya tetumanyi oba bamafiya bazirya tetumanyi oba pulezidenti yaziteekayo tetumanyi oba kyali kiguumaaza ng'entesula ku kyoto naye nga ffe twakola nti akatambi ke bantu wakalina embeera y'okukateeka ku firimu ne zitambula mu bibanda kuba ebibiina byaffe bikolagana wamu n'ab'ebibanda twakola okukateeka ku firimu n'okwogera mu firimu mbeeramu mentions ate firimu zibadde zitambula era ekintu kino kizze nnyo okuvayo mu kaseera kano nga tugenda mu ze bayita scientific campaigns. Ng'omuntu yenna eyeetaaga obuyambi ne bavijje bano bagamba nti balina families ez'okulabirira kale nga kye bakooye be bannabyabufuzi ababakozesanga eddaala kwe balinnyira olwo ate bwe batuuka waggulu ne babeesamba nga nasswi bwe yeesamba engalabi. Ebintu bya Uganda kirabika bifuuse endowooza byakubeera nga abantu kuvaayo kubeera nti nno ki olina kwogera ku mawulire balyoke bategeere nti naawe you are in need naye nga mu kaseera kano obwetaavu ddala weebuli tuli mu mayumba tufa. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda akalulu ka bonna ak'omulundi guno akalulu bannabyabufuzi bakanoonyeza ku TV, radio ne social media era ng'abantu bano be bamu ku abo bannabyabufuzi be bagenda okweyambisa okubasaggulira obululu. Enjala etuluma His Excellency the President akawunga wakatusindikira ebiseera bino ebijanjalo twabifuna data byali birungi nnyo twebaza webale mmere. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ne bavijje bwe wawo omulimu tusaba kukyusa tulye ku kaceere kubanga sente twazikolerera